webale okubeerako ku Sunrise Eagle. Olwaleero tugenda kwongera codinga naye ku luno tugenda kukozesa simu. Nafunye inbox message nga zingamba nti ab'essimu tubalekeredde tufokasinze nnyo okubalina kompyuta era badde bambuuza ebibuuzo nti tusobola okuyiga okodinga nga tukozesa simu video yiino. So ogenda mu Play Store odownloadinge app gye bayita HTML editor. App egenda kubeera bika bweti. So genda mu Play Store searchinge HTML editor eyo gy'olabaawo. So bwe tuba tumaze ogisearchinga tugigulewo. So wano we tugenda okukodingira, then after bwe tumala okodinga tugenda nyiga ako ka play button ako kolaba ka triangle, this one. This button, that is learn button. So to learn our code, so we are going to click on that button. So tulabe results. So tugenda wandiika no codes zaffe era olwaleero ngenda ku explainingira wano codes. So bwe tumala okuziwandiika tunyige ku pre tulabe kye zikola. So bwe wadde olaba video ezisooka twali twazimbako codes zaffe nga tuzimbye headings nga tuyiza okuteekamu obo font color. So olwaleero tugenda kuzimba form. So mweno video tugenda kuzimba form. So form tutandike. Ngenda kujja wano mu codes zange nteekeko keyboard ntandike ne tag ya form. So bwe tuba tutandika form, I'm going to write form. Bwe tuba tuwandika form tugenda kukola kino. Tag ya form tugikozesa bwe tuti. Sooka okuba akafaananyi ng'obadde olina ofiisi y'omuntu gy'ogenzeemu n'agamba jjuza form eno bw'omala ogitwale mu ofiisi eddako, oba asobola okukuwa option endala n'agamba jjuza form eno bw'omala ogireka awo. So naffe wano tuba tukola form nga tumaze okugulawo tag ya form bwe tutyo tulina okulaga wa gy'eraga. Kino tugenda kiraba nga kya mugaso nnyo nga tutandise okukozesa PHP. Kino kusaba subscribinga bw'oba oyagala okuyiga n'okuteeka mu PHP video zijja. Kino kya mugaso nnyo form wa we tugitwala nga tumaze ogijjuza. Era we tugitwala property eyo tugiyita action. Bw'ogenda mu office ne bakuwa form ne bagaya gijjuza ogitwale mu office eddako, kitegeeza ojaga form action equals next office. Bw'obeera bwe baga nti gijjuza ogiteekawo ku table kitegeeza form action equals empty. So empty kitegeeza egenda kusigala ku page eyo yennyini form eyo ng'omaze ogijjuza. So tugenda gamba action equals, jjukira eno property erina okuba ne value ziba mu quotes. So wawe njagala form erage kyenteeka mu quotes ezo. Singa mbadde nnyina page yange ey'okubiri, tugeze page bagiyita dashboard.html, nga bwe njagala oli amaze okujjuza form emutwale ku page eyo, kyengenda okuwandiikamu form action equals dashboard.html. Kino kijja kukola bulungi ng'oli ku computer. Kola folder oteekemu pages bbiri, oteekemu home.html ne dashboard.html. So mu home okoleremu form. Form kirungi nnyo nga tugiwadde action. So ngenda kuteekamu method equals post. Method eno nja kwongera nginyonnyoleko nga tuli mu PHP ya mugaso nnyo nayo mu form. Post kye ki? Tulina methods bbiri. Tulina method equals post, tulina ne method equals get. So ezo nja kwongera nzinyonnyoleko nga tuli mu PHP. Nkusabye subscribing nga saki that mwenteekayo video ya PHP osobola ogimanya. So kantekewo tag ya form. Now form yeggadde naye njagala kuteekamu inputs. Kantekewo new line. So nzije wano tuteekewo first name. So tugenda kubuuza omuntu ono erinnya lye erisooka. Kanteekewo ka blank rule, line empya enkalu. So bw'oba olaba video ezisooka kino okimanyi. So bwe mmala blank rule, unfortunately eno HTML editor eginzigalidde naye yo ne bwe tugirekawo tutyo it is okay. Ngenda kujja ngambe input type equals text mu quotes. Now eno input type equals text kyeki nti akaboxi oli mwagenda okuwandiika tulina inputs bwe bubox nga twagala collectinga data ava ku user oba oyo omuntu agenda okukozesa website yaffe tumucollectinga tuyita muze tuyita inputs. Inputs oli asobola okuyingizaamu ebigambo, oli asobola okunyigamu n'alonda ekifaananyi. So inputs tulina ezo ebika ebyenjawulo okusinziira ku kiki twagala okufuna ku user. Okugeza wano twagala user awandiikewo erinnya lye kitegeeza input type equals text.
tuyinza okuba twagala user ateekewo emyaka gye oba date of birth. Input type equals date. So input type ya input ngena zikuwa input types ze tuyina. So kati tutandise ne type equals text. Placeholder leero ngena kwogera ku placeholder. Placeholder kyeki nti input eyo bw'aba agiraba user agenda kutuuka nga tannaba kugitayipingamu nga waliwo akagambo kalabamu. Ogeza kamuga enter your name here. Naye akagambo ako nga bw'anaanyigamu atandika okutayipingamu erinnya lye kagenda kubula. Akagambo ako tukayita placeholder. So enter your name. Now singa kituuka nga akagambo ako toyagala kaveewo, ogenda gamba mu kifo kya placeholder ogenda kugiyita value. Value ekigambo ekyo kibeeramu ng'era user bw'aba atayipingamu kibeeramu yamala kyesiimuuliramu. So that is our input. Now we are going to learn our code for a moment. Tulabe kikyekola. Code eyo girabye, so tugenda giraaningamu tulabe. So let me play. So that is our code. So tulaba first name ng'era oli bwanyigawo ejja musaba atayipingemu erinnya lye. So tugenda kwongerayo tuzimbeyo inputs endala. So tujje wano wansi tuteekewo br blank rule. So let me create blank rule here. I may delete this because in a color auto complete. Then nteekewo input type equals date. So naye start declarable. Let me get here below here. I put date of birth. Oh sorry, nkawandise mu tag ya blank rule. So here I'm going to put date of birth. Okay, so now let's learn our code. That is now we are having. So if you see the input eri yabadde ya first name ne ya date of birth za njawulo lwa nsonga bw'otukebera mu kodi yaffe tulina input type equals text ne input type equals date. Katulabe date bwe yeeyisa bwe nnyigako egenda kundeetera kalenda eyo gye tuyita input type equals date. Kyokka ne ya text egenda kundeetera keyboard so kutayipinga. So tulina inputs ez'enjawulo era ze zino. Tulina input type equals text eyereetawo typinga. Input type equals date ejja kuleetera kalenda. Input type equals email eyechekinga kyotaddemu email oba si email. So tulinayo input type equals password eyo buli kyotayipingamu ekibuza ne bufula bu dot. Tulinayo input type equals color eyo bw'ogiteekamu ejja kuleeta colors. Input type equals file ejja kuleeta wolondera file eba suitable ng'oyagala user ateekemu ekifaananyi oba file yonna oba document. So tulinayo inputs n'endala nyingi zenkusabye okoleko research. Then ngenda kwaniriza mu WhatsApp group yaffe kebera mu bio kebera mu description ya video eno ogenda kusangayo link ekujoiningisa WhatsApp group. So tugenda kolawo platform kwe tusomera ngeno tusoma live lessons era nga tugenda ne tukola n'ebigezo. So era then at the end tujja kuba tuzimbayo projects eziyimiriddewo. Kakati ng'omaze okuyiga engeri gye tukozesaamu input ngenda kuwa assignment eno. Bw'oba ogimaze jangu mu WhatsApp group oteekemu otusharingireko kikyokoze tulabe tugenda kuba tusobola okuddamu. Then ogenda kunzimbira form eyo nga registration form eya company nga oli okujja okukola mu company eyo asobola okuregistaringa nga bagenda musaba amannya ge gonna abiri, bamusabe date of birth, bamusabe email address, bamusabe password, then bamusabe n'ekyalo. So nzimbira ka form ako ng'okozesa HTML. Oyinza obudde buno oyinza okuba nga tosobola kuteekako space liwaayo oba lituyita submit, naye at least njagala kulaba engeri gy'okozesaamu inputs ezo. So genda onzimbire ka form ako ojje mu WhatsApp group. Webale nnyo tugenda kudda ne video endala ku HTML. Thank you so much for watching.